Amanya ndoboozi nze Ibra K Mukasa yonna gy'osinzira okubanga otulaba nkwanirizaako eyakategatako essaawa eno era nga tusinzidde Kampala, Uganda. We tuli tukyaliddeko omwami ono era nga tusazeewo tujje tunyumyemuko naye. Omwami gwe tuli naye oba omugenyi waffe gwe tuli naye olunaku olwaleero Oweekitiibwa Basajja Mivule Bwaddene Nsolo Nkambwe era nga abasinga bamuyita omukulembeze oba president. Olunaku olwaleero agenda kubanga atuyisaamu mu mbeera eri mu nsi yonna kubanga munnamawulire kayingo omugundiivu omutendeke ate ayina obumanyirivu. Twegatteko mu mboozi yaffe olunaku olwaleero nkutegeeza era nnyongera okujjukiza nga nkugamba nti tubeera n'abantu abalina omukululo oba abalina kyebagamba ensi eno at the end of the day because tetuleeta muntu gwe omutegerere ku mukutu guno. We are so sorry for that. Tuleeta abantu already abali established. Twegatteko mu mboozi yaffe olunaku olwaleero nga tuli n'Oweekitiibwa Basajja Mivule Bwaddene Nsolo Nkambwe. Nkulamusiza taata. Sebo neyanziza ne kuruyo abantu bonna boli nabo okutindiga egendo okujja okuntuukako. Mwebale n'okuteganira eggwanga bye mukola. Amina. Tafaali ddene ku nsi yaffe. Olwaleero na programu gye mbadde nkola ku TVM ne neebaza bannamawulire. Ffe bwe tunaatuuka mu buyinza tujja basiima. Waliwo bye mukola kati. Ekyo kya wakatonda tukizanyira. Mugenda ne mutiisibwa abakafiiri abatatya Katonda ne babalowozesa nti they are here to stay. Obwo bukafiiri Katonda n'enkeera ebintu byakyusa edda, you never know. So mukkiririza mu Katonda nnyo era by the way nakino kankikuyambe n'abaana abatulaba ekiŋŋaana okwegatta ku bantu bangi be mwagala neegatteko ekimu ku byo ye strategy yaabwe sigikkiririzaamu ya kimpowooza ekyange kya tingatinga bajja basinika mannyo bano mbogendo sula akalulu bwotyo mbo bajjewo nga si oyo otegera. Ekyokubiri omuntu yenna ayagala okujja okukyusa obukulembeze nga takikkiriza nti buva wa Katonda sobola mwegattako. So gokkiririza nti eri bukulembeze butava eri Katonda tekisoboka. Gokiwakanya nkyengamba nti tewali asobola kufuga nga Katonda si yakkiriza. Tekiriyo. Ekyo nina bwino omuyitirivu nnyo by the way kugamba obanga ngamba nti nkwate Bayibuli njiyuzeyuze njijjewo kuba gye nzikiririzaamu. Tewali oli ne bwabeera mubi nnyo nga Amiini ne bwabeera nga Mobutu ne bwabeera Hitira okutegera sagala genda yeeyo ne kankweyo kamu kokka abaana ba Isirayiri lyali eggwanga erya Katonda ffe mu Bayibuli bwe tugamba. Ffe twayingira mu buyingizi lwa kisa. Ffe twali mu mawanga ag'abakafiiri agatamanyi Katonda be bayita bannaggwanga bannamawanga. Naye buli lwe baayonoonanga ne banyiiza Katonda ng'abasindikira bali bannaggwanga abatamanyi Katonda ne bajja ne babalwanyisa ne babawamba ne babakulembera ne babafuga ne babakooza kajiri ne babatulugunya okugondera Katonda. Obukulembeze obwo obubi obwabakaabyanga akajiri nga Katonda yabukkiriza abonereze bano nga yengeri gy'akolamu okubabonereza. Exactly. N'ababi bajja Katonda nga bakkiriza babeerewo babasomesa essomo wadde nga babi ne bw'aba mubi atya Katonda yabamuleese. Kasa kiyitibwa mukulembeze. Kasa kiyitibwa nti leader mukulembeze Katonda yabamuleese. Ne bw'abakola ebikolobero bitya aba Katonda yakikkiriza ababonereze muyige. Ibra K Mukasa gemanya gange omulungi atulaba tuli ne Basajja Mivule era nga gyosinziira yonna okubanga otulaba nkugamba nti tuula kalira emboozi egwe amakerenda. Owaaye embeera ya coronavirus oba COVID-19 eya lockdown gwe nga munnamawulire omulimi kayingo taata businessman ate nga oli bona fide citizen of Uganda ekuyisiza etya? Nze tenkosezza nnyo okujjako nti eri emu yokka tenkosezza nnyo nti amata gange ngagabira banako kati kubanga lunaku gabalita mekeza amata
ekyo kyama tondetera babbi wanji naye nti gye nagatwalanga mu kibuga okugatunda waggale bifo byonna biggale kaakati ngagabira banaku oba oli awo nakyo kyabwa Katonda nabo babeeko kye bafuna ye area yokka eyo naye kati nze ntambula nina sitiika ebyange tebyaggaddwa omuddo mbadde nguleetera ku pickup era pickup zitambula by the way nze sina kinakoseddwa kiri awo nti mbadde nsomba omuddo gw'ente nga bulole bwe buguleeta bulole babukkiriza okutambula era buguleeta ente zange Museveni tiyagambye nti ab'ente tebalunda yagambye nti abalaalo bo n'ekiro bafuluma mubaleke bagenda okulambula ente zaabwe kakati ente zange zirya kitegeera nze ndi mulunzi sina kye nakoseddwa ate sirina nkoko ab'enkoko be bakoseddwa ennyo nti zaatuuse okugenda okuliibwa ng'abazirya tewali zibakola kati kyezibakola ey'omutwalo kabagitunda 3,000 atwala yes ab'enkoko bakoze loosi baziwola kibi nnyo gye zikoma okulwawo osaasanya ssente zitajja kuvaamu naye kati ffe ab'ente tulyoke so sina ne kinakoseddwa ntambula nengenda mu kibuga wonna nengenda ku TV nenkola emirimu gyange kati namwe mutulwa ntukola otege tuweereza eggwanga nze sina kinakoseddwa kiri awo area ya Matagoka. Thank you. What is your take over the corona over COVID-19 pandemic across the whole world? Ekinene kikirimu biringa bisatu. Nambemu loss of lives tufiiriddwa abantu tulinga lutalo kinene alinga sematalo kinene era simanya Amerika bwe kubanga mu byafaayo bya Amerika oyinza okulowooza nti abantu abafudde mu Amerika oba bakoma mu sematalo entalo zonna ezezerwana nti yeru ekubira waggulu tetera nnyo kati yateekawo enkola no boots on ground tetera bajasibayo tebatera kukka wansi tekinologi gwerina kati okufiirwa abantu abangi bwe batyo ne mu ntalo zezerwana mu Afghanistan mu Kuwait ng'ekuba Saddam Libya bali tefiirwa abantu bwe batyo so abantu baffe bafudde bangi ku lukalu lwa Africa ne waffe mu East ne Central Africa si bangi ng'ogyeko eri Algeria naye kikosezza okufa eyo area emu area ey'okubiri ye abantu baffe buli abantu lwe balwala ne babeera ku bitanda ne babeera awaka mu mayumba babeera tebakola ebyenfuna bigwa ne bw'obeera omu ng'omusujja gwakubye ne gukumalako typhoid nakuba omwezi mulamba nga tokola ebyenfuna mu nnyumba eyo bikosebwa okutegeera ne bw'obeera ne bizinesi zitya Abaganda bagamba nti nannyinimu waatali ebikere bitemba enju ogenda okuwona typhoid okuddayo mu bizinesi zo nga kye baakukola abakozi okutegeera so abantu okubakuumira mu kifo ekimu ne batakola mubeere waka okutegeera ebyenfuna biteekwa oba oyagala oba tuyagala si byaffe ffekka be basibidde awaka ne gavumenti kubanga emisolo bagijja mu ffe kati ebyenfuna nabyo byaziŋŋamye eyo area nayo weeri kati area eyokusatu yetennaba kulabika area eyokusatu yejja okulabika nga obulwadde buweddewo batugambye tugende tutandike okukola ekinaddirira awo abantu kapito bamulidde yenna era njagala kutegeeza kakati siri prophet of doom kati manyize ndi analytical nnyo eggwanga nga Uganda ensonga eri gyegambye nti ebintu biringa bisatu bateekwa okwetegekera obubbi obugenda okubeerawo nga bino biwedde abantu ssente baziridde bazimazeewo obwamalaaya abakazi bagenda kwetunda okusobola okuddamu okupiikinga addemu afune ssente ezireeta amasimu e Dubai addemu afune ssente ezireeta tiles okitegeera e China okitegeera abakazi bagenda kwetunda abasajja bagenda bo bakifuba bagenda kubbira ddala okubba okitegeera kubanga ssente zibaweddeko era neebaza wenjawukanira n'abakulembeze abamu abali mu opposition tebatera nnyo kunsiima buli lwempaana Mwami Museveni nze amwe Christian Mwami Museveni ebirungi byakola mbyagala ne baga nti yampadde ssente nze mbisiima Bayibuli bwe ŋŋamba bwetyo
yakoze nnyo okuteekawo kafyu senga obubbi obuli mu ggwanga wano tobumanyi n'abantu abakafa wamuwaddewo distinction awo yakoze nnyo naddala bodaboda naye ekyo yasiko walinze nnyo obubbi senga nakati abatemwatemwa kati okubajjamu ssente senga bayitire ebyalo senga miranga awo yakoze nnyo so batunuulire post corona ekiddako awo bateekwa okubaako engeri gye bataayiza security okukuba ebintu by'abantu ate mpozi ne gavumenti okudduukirira ku bantu bano to recapitalize them sente ziweddewo ow'ennyaanya takyasobola kuddamu gula bokisi za nnyaanya 2 abadde asubula ensawo y'emyera takyasobola sente zonna bazimazeewo. Omulungi atulaba yonna gy'osinzira okubanga otulaba once again nkutegeeza tuli ne basajja mivule Bwadden ensolo nkambwe Bwadden ligambwako nnyini lyo linnya lya jjajja wange ate ensolo nkambwe eryo baali ntuuma nga balaba nze muzira asobola Museveni mu Uganda yonna nga toli nsolo nkambwe Museveni tasoboka so gwe weka amusobola mu Uganda Museveni atyamu nze okakasa tatya Besigye tatya Bobi Wine wangi ne bwaloota buloosi ng'alose basajja mivule alagira abasirikale ne bakuba amasasi omusasi lonna emizinga piga mizinga Antiokamala naye ng'ali mu kirooto ng'ali mu kirooto basajja mivule erinnya lye ly'ekikatuliki obeera ekikristaayo obeera ekipotogwane nze sigalinaago wangi Bwadden ensolo nkambwe basajja mivule owaye njala tutunulire America eyize eki mu mbeera eno eya corona because yensi esinze okufiirwa bannansi era kibi nnyo kitalo nnyo olese America naye kantandikire ku America gy'ogambye naye neno nja kireeta watekwa buli ggwanga lyonna eriri wansi w'enjuba liteekwa okujjako ng'abakulembeze baalyo baliko ekintu ekirala bateekwa okubaako kye bayize mu mbeera eno. Emyaka 5 yali President Barack Obama yalangirira n'agamba nti wajja kubeerawo obulwadde virus ezijja okujja naye twetaaga okuzimba capacity okuzimba obusobozi okuzaŋŋanga ng'eggwanga lya America zireme okutukosa mu bulamu bw'abantu nga bafa ne gundi ne economy yaffe tuteekewo emisingi structures eziyinza okututangira okukosebwa ennyo economy n'egwa n'abantu baffe ne bafa kati waliwo enkola Trump gy'akozesa enkyamu mwami Museveni naye agirina eyo enkola nzize ngivumirira ebbanga lyonna ono owaffe wawano abakulembeze abasookawo abayita mbizi Trump buli kantu konna akakolebwa Obama agenda ku making sure nti ava mu office nga tekakyaliwo ng'akazikiriza buli nteekateeka yonna eya health care agikuba ogisaanyaawo enkolagana ziyakolagana ne Iran otegera nti Iran tukwategane naye tumuweyo akasente yezimbe enkola eri ey'okukola ebyokulwanyisa namuzisa agizikirize endagaano yazimenyawo zonna n'azijjawo otegera buli kantu konna akakolebwa Obama kati ebyo teyasobola kubizimbirako kubanga byayogerwa Obama omusajja yali alagudde naye abakulembeze abajja ekyo kyakuyiga nti oluusi si byonna abaakusooka bye baakola nti byali bibi okutegera kati laba wano buli kintu kyonna ekyakolebwa Amini n'Obote Museveni amakinze sure nti tekiriwo n'akola ebipya ebirungi ebiruwa mu Uganda mulimu ekirungi abantu bayinza n'okukuba amayinja gwe ng'oddayo Ibula eka wangi ekyo tugeza n'oyogera ebigambo ebijja okukyayisa abantu mu Uganda mulimu kiki ekirungi kiki ekiriwa n'ekirungi tewali kirungi wadde mu Uganda Katonda wattu kiki omusajja ku gavumenti yaleese kafyu yakoze kirungi ekyo ke kantu akagenda okuyita ng'empewo ka weeks 2 nga kaweddewo okutegera twogera ku bintu bajjajjaffe bye baakola okutegera ne tubisangawo abazzukulu ne babisangawo mwami Museveni mubuuzi okutegera ng'asoma buli region Obote yagiteekamu essomero otegera ono alese CD schools naye gwe abantu bagenda kukyawa nnyo akoze enguudo amabibiro g'amasannyalaze okusoma okw'obwereere bagenda kukyawa nnyo otegera buli region Etooro Eggulu Elira Ekabaale
wano mu Buganda buli wantu wonna walingawo essomero ag'amaanyi okutegera n'avaawo buli kye bayita mulago kati omanyi ne Masaka bayitayo mulago mulago we Masaka n'erina nasangayo mulago buli mulago yenna njagala ombuulire ekintu kyonna ekiri outstanding ekifaanagana regional referral hospitals ngezi Museveni zaakoze kikyakoze comparably ekyenkana ku mutindo ng'ogwo natuuka kuumi nensanga eddwaliro bayita atutulina kwata ku mutwe bwenti nenga nti Katonda ali muggulu genda obulungi structures ebizimbe genda nagenda apaki kati buli wogenda wonna otegera osanga ebizimbe ebyateekebwayo olaba ne Rakai laba Masaka mulago we Masaka otegera buli wantu wonna kati bwe yava ku masomero nakola agamalwaliro njagala kakati gende Jinja naye mwana gw'abantu bajja kukyawa tugize kugira bintu fwe ababirabako otegera nakaba amaziga oba ndiddamu ddyo gakaaba jjajja wange ng'abuliddwa ssente ezintwala okulambula Ejjinja kati Ejjinja balambulayo ki Jinja Malaalo Jinja Ntaana Jinja Magombe gennyini source of the Nile entindo luno tulabayo kamwako tulabayo kamu genda mu kibuga Jinja olabe enguudo streets zonna zaabo zaafa zonna eyali kolansi omwerere Ejjinja waliwo ka factory olambulayo kikakati eyali industrial area ekibuga ekya industries mu ggwanga nekifiira ddala ne bakitira ddala kabisa complete and also gende Masaka basajja mevule nga tukomyewo ensi zonna abakulembeze bonna bayiga ki mu mbeera ya corona number 1 kati nowaffe kamuteekemu His Excellency wateekwa okubeerawo okuteekerateekera eggwanga okutegera mu byenfuna ebyenfuna bwe bibeera ebirungi eggwanga likosebwa naye terisaanawo number 2 akyentegeeza nga waliwo reserves mu byessente mu kitavu nga ssente gyeziri kyekigenda okuyamba America obutatuuka ku zero gold reserves okutegera wateekwa okubeerawo amaterekero almost aga buli kintu mu bungi wane waffe buli kantu konna akayingira bavaabira kavaabire tewakyali kitibwa terekero tewali terekero ly'amafuta Kenya neemala egirabe neggala boda bweti otegera nze nasituka neŋŋenda ku mulembe gwa Migere kuyabeerera minisita wa energy nemugamba nti njagala otubuulire byoyogera ku TV byebiruwa nga weebiri yakuddamu atya nga ngira bwati wangi bwati otegera akati emmere kino kyakuyiga kinene Uganda terina capacity whatsoever kale abali obulungi ngaffe nze siri bubi banzijemu setaga mmere batusosolemu abasobola okweriisa tusigazeewo abanaku bamulekwa abakadde n'abaliko obulemu nabo Uganda tesobola kubaliisa lindako kategore bannamwandu abaliko obulemu bamulekwa n'abakadde ne bakateyamba Uganda tesobola kubaliisa terina busobozi busobola baliisa kubanga kyetaagisa okugula emmere otegera sente teziriwo manyi kye bayita ekikolimo kasi Uganda ku bugagga Katonda bwatuwadde president n'abeera ku TV ng'asaba emmere mwetaaga kujja mu basajja mu university mbasomese kibayita ekikolimo ekyo kikolimo kyogamba president juzi luno lwabadde ku TV kikolimo ng'asaba abantu njakuwa scholarship yabwerero gyosome tewali gwanga wansi w'eddungu Sahara eririna ebintu ebimeze emmere okwenkana Uganda not even a lecturer in Makerere University asobola kumpakanya kweki God endowed this country has blessed us with water bodies emigga egirwa nogimanyi Somalia erima emmere nga bafukirira bufukirizi amazzi bagasika mailo 5 ne balima emmere ne balisa Chad Somalia mwe twogera bino ebintu ffe tuli bubi
tuli bubi okweteekerateekera amazzi leeka Emburo leeka Edward leeka Wamusota leeka Victoria leeka Nakamaanya ekiri wano amazzi agali wano tewali kyegakola kati kankusomese Kenya Uganda Tanzania ffe tulina ettaka eririmirwako emmere nedda bulungi sizoni 3 omwaka mu East Africa region. Sizoni 3 nga totadde mu bimeza bijimusa totadde mu bijimusa Uganda tulina ebifo nga kakati kankusomeseera bw'ova wali Busega ng'okutte ekkubo erigenda Mityana Mubende waliwo kyawo okuggyako ensiko nsikonjereere gende Mubende osanga akatekamu akaddugavu bakasibye ku kkubo bakasibyeko omuguwa omweru kalya omuddo gwa kiragala kamubwe kati bibira byerere awo bw'okisaawa otegera osimba ebijanjalo sizoni 3 nga tutadde mu bijimusa olwo nnema wejjiramu negamba nti osanyawo obutonde ensiko y'abantu balina n'obwannannyini ku ttaka lyabwe eryo si bibira bya gavumenti otegera Uganda osobolera ddala n'oyimirira ku TV president mu nsi efaana Uganda kiraga abantu tebateekebwa eggwanga tebaliteekerateekera cooperative union zandibadde weeziri zaaliwo ku mulembe gw'Obote banyakole kweterana Museveni gyava zaaliyo okigera Bugisu Busoga Mbale Bugisu Busoga wano mu Buganda twalina East Mengo Growers Cooperative Union ne West Mengo Growers Cooperative Union erira gendo buziba sesiri ogwala okigera action ne mu West Nile kakati cooperative union zezagabanga ensigo nezigabira Ibro omunaku nezigabira abasajja Mivule omunaku n'agenda n'asimba nga tawaddeyo ssente bw'amala okukungula n'aleeta ne bagula ne bamuwa balance ne bajjako ssente zaabwe ez'ensigo emmere neterekebwa mu kiseera nga kino ogamba bugambi cooperatives ne bagulawo amasitowa ne weewola teweetaaga genda ate mu NSSF ate ekyani ekyaffe ffe abagezi gye twatereka ne yeewoleza ffe ez'abagezi abandi badde bateekerateekera tebalina kye baatereka simanyi otegera kye ŋŋamba ze batusalako ffe abakozi ze tutereka eri mu kittavu ne tweterekera ebiseera byaffe eby'obukadde gyagenda n'anona mu bagezigezi abeeterekera ye akulira eggwanga talina waatereka omulungi atulaba nkugamba nti yonna gyosinzira okubanga olaba tutunuulira current situation mu ggwanga Uganda era nga tutunuulira ensonga nyingi wannewali nga tuvuddeyo eyo njagala tutunuulire Uganda ekoseddwa to what extent olwa COVID ne lockdown ekoseddwa mu area nga bbiri zokka Uganda tekoseddwa nnyo naye ekoseddwa eggwanga biribanga terisoloza misolo nga byonna wejja emisolo wonna waggaddwa automatically bekoseddwa babeera bakoseddwa nga eggwanga tukoseddwa era ebintu bingi ebitajja kukoleka bukozi tukoseddwa naye nja kulaga nti si nnyo nja kubulira waayi nti ojja kwesanga nga amasomero bajeti yaabwe ejja kukendeera amalwaliro bajeti yaabwe ejja kukendeera kubanga kati ekitongole kya revenue tekisolooza gavumenti sente nezijjawa ojja kwesanga nga n'abajaasi abadde alya kiremu nga batandikamuwa hafu kiro mu barracks otegera bijja genda ebintu bingi bijja kukendeera era bandibadde kati batandise dde okutegeeza kubulirira abantu baffe bagumire post corona otegera ebiseera binajja awo maaso kakati ng'oggyeko ekyo Uganda ensimbi zeesaasaanyiza zeezwa mawanga era zegakozesa mu bigwa bitalaze zibeerayo lwakuba bano bazijjayo otegera tewali bigudde tebiraze ne bazikozesa tebali patient nti bagumiikirize
olusi lwa mululu olusi neyisembi indiscipline financial indiscipline bazijjayo naye bwogamba nti bawaddeyo obuwumbi bwe buti era ezo sente zino kyenkugambye bwalina nkusomesa ndi kituyigirize okuteekerateekera eggwanga wateekwa okubeerawo ebiterekero nga mugambye nti amafuta gateekwa okubeerawo singa baggalawo ensalo cooperative ziteekwa okuzzibwawo ne ziterekera eggwanga emmere singa ekizibu kijja ne kimala emyezi 6 abantu nga bafa ng'ate Uganda ggwanga ddimi That's bad. Kakati wateekwa okubeerawo ssente okutegera nga ezo zuwe ziri kati bwebanga bajjeyo ne bateekawo era ezo zebadde batereka ezo tetukoseddwa nnyo mu area eyo wabula obutasolooza tukoseddwa ne okutoola ne tudduukirira ekizibu Uganda tetunafiirwayo wadde n'omuntu n'ogu. Thank God. Tukyebaliza Katonda. Sikyaffe si kinene wabula nti kijja kufuka kinene nga waliwo ezibbiddwa ne batulimba twasaasanya bwe ziti corona tujja kulaba coronavirus alina covid-19 alina amagulu 2 n'amaaso agalinga agange nga n'embuto zigezze ziti nga naye corona covid oyo omusuubira ate ebeera Uganda nga talimu covid alina amagulu 2 n'amaaso n'emikono n'embuto ezizimbye ziti bw'atabeera mu Uganda kati eba Uganda kiba kirala eba nsinda mwami basajja bwe njala tutunuulire amaterekero ga ssente oba bank institutions lifetime yaze eri etya lifespan yaze n'abeera etya post corona bwe kibeera mu mawanga agaakulaakulana oba amawanga agalina gavumenti ez'abantu bakosebwamu ne gavumenti zibadduukirira era amawanga agamu gabeera n'enkola gavumenti zaabwe zi recapitalizing nga zibateekamu ssente wane waffe simanyi banakikola kubanga banks ezo ziyimirirawo ku bantu kuterekayo wetuli kati abantu kati bajjayo bujja tebakyatwala banka zigenda kukosebwa kinene abantu bajjayo bujja ate bayongeddemu zinaku 21 abantu basomba busombi wetegera kati banka ezo obugagga bwazo nazo buli muffe nga tuteekayo ezaffe ze bakwata ne bawola abalala ne bafunirako amagoba ku zaffe otegera that's why Ibra kikyamu banks okusaba bannansi amagoba agasukka 20. So interest rate inakubeera below 10%. Sente si zaabwe. These are foreign banks. Sente zino ffe tuteekayo ne bakwata ezaffe ne bawola Ibula ne bagamba Ibula ojja kuzza 30%. Sente si zaabwe. Ffe abateekayo miliyoni 23 ne bawolwa bali obuwumbi. Webale nnyo. Kakati era ng'oyagala n'eggwanga okukula ekyo kikyamu. Nze nali e Belgium bawola ku siringi 4 ate abakazi siringi 2 so kyanjawulo muko wano batuwola kyekimu otegera naye ng'omanyi obungi bwakyo omanyi siringi 4 ne 30 emabega awo tubadde kwa 3 kati kankubulire siringi miliyoni 1 ngoza emitwalo 3 yemu 3 emwe miliyoni 1 ebekoza amagoba genkana ki naawe ofisseeko ozeeyeza banka emu 3 gobosegazaawo meka kyebava batwala ebintu by'abantu simple ekyo tekiteka kuva mu ggulu okukitegeera nti ebintu by'abantu banka zibitwala butwazi okitegera so we supposed to intervene mu mbeera eno gavumenti ey'abantu yeteekwa okukikola okitegera yeteekwa okukikola nga gavumenti y'abantu government of the people by the people for the people yekola ebyo kyobulaba nti abazungu amawanga gaabwe gagenda wala nnyo abanaku si bangi nnyo kubanga toyinza kuwula muntu ng'omugamba nti ojja kuzza siringi 5 n'atagaggawala wano sente zonna tugaggawaza banka nozayo ebitundu 3 ku miliyoni 1 emitwalo 3 kati gwe wakoze mmeka mu miliyoni 1 oleko obalema 3 mu bbanga ki ogenda malira ebintu oli batutte ekibanja kye batutte ennyumba ye so bagenda kukosebwa naye nze ndowooza nti of course government zijja bwe zibanga zifaayo
ziyinza okubadduukirira kubanga wano enkola eyo teriiwo wano baggala nzigale basuula nsuule ebbanka wabulira Crane Bank yali yeetaaga abaali beetaaga obuwumbi 150 nti ate banka enkulu yakozesa miliyoni 4 okuggalawo ebadde yeetaaga 150 yakozesa mmeka okuggalawo okugiddaabulula okugizuukiza yali yeetaaga obuwumbi engulu yali yeetaaga obuwumbi 150 Crane Bank okugitunda ne bakozesa obuwumbi 4 bagiguze DFCU ne bakozesa obuwumbi 4 ekyabagano okwata 150 ne bagiteeka wano nedda engulu kiki bakozesa 4 ate yenkola wano weeri mwami Museveni ng'alinnye ennyonyi okugenda e Busoga yeetaaga miliyoni 4 okutegeera kakati ng'atwala miliyoni 150 okuzigabira abavubuka akozesa 4 so ne zibeera nga wonna 5 mmeka akozesa 4 okutwala 150 ebintu bino obijjawa anti obula gavumenti enjagala kumanya nnyo oyinayo inside eyo oba gweoyiyamba ozizo oye bwino oba you just estimate kakati nali nsomesa bannamawulire ne mbagamba nti bw'oba tosobola kumanya bifa mu kisenge kya Mwami Museveni amawulire gatulekere toyinza gamba nti okola investigative journalism nga tosobola kumanya bibeera ku ddiiro ku dining ya Mwami Museveni ffe kye twakola wano mu ggwanga mutute tekigenda kuddawo basajja mivule njagala tutunuulire otambudde issue ya banka njagala tugigirewo ddala do you want to send Uganda yensi esinga okuziika banks wenjogerera ate eziise nnyo sinaba kumanyawo baziika nga bano si eyireka naawe ate kati oyogera munnamawulire wategedde gyogenda bw'obadde ojja wategedde gy'olaga nnyonnyonnyonno neneteeka kakati kanyamba abatulaba Uganda zino ze banka zeziise omanyi weerabidde nti wazze eri munnamawulire esooka twalina tefe AM otegera twalina commercial bank UCB Cham Towers twalina cooperative eyayambanga abalimi ezo 3 ontunanga atazuulira nako okutegeera twalina Greenland Bank Dr. Chigundu ezo meka ezo nnya twalina erinnya ndyerabidde eyali eya Amama Mbabazi Kanyeihamba ne National Bank of Commerce Mzei National Bank of Commerce ezo 5 ate Cairo teriiwo agundi ani Crane Bank ezo eya Sudiri otegera kakati ezo banka ekyazigaana okuzizuukiza kiki tugambe nti eziika buziisi ensi endala tezirina banka zifudde ne bwe zibeerayo sikureti eno eyaffe waliwo enkola ezisooka okukolebwa ne balaba nga kigaanyi wano enkola eyo teriiwo banka zino ziremererwa lwa financial mismanagement internally oba zikubwa ba mafia externally because waliwo omuntu kyayagala okumanya someone might think nti banka zino ziggala because zikubwa ebweru oba banka zino ziggala kubanga ziremereddwa internally kati wulira bwe mwera ne gavumenti ey'abantu wabeerawo enkola edduukirira okusooka kusooka kutaasa si kuziika oyinza ozikiramu omulamu weebale nnyo kakati enkola eyo yandibadde ekolebwa okutaasa kakankuwa ekyokulabirako anti weerabidde nti ojja eri munnamawulire Mwami Museveni akwata essimu n'agikubira Mutebire ate teweerayikiranga ng'ozze wane wange tebayinza nakusiba nze buli kyenjogera ne polisi ya wano entya ababwino kyova olaba nze tebantwala nko mu kooti oba oyinayo abanene oyina connections gambye mawulire ffe ge twasoma geego amugamba nti basajja balaba bizinesi ze zifunye ebizibu muyambe omuweeyo biliyoni 2 bizinesi ye mwalimu ey'amaliba biki aziddaabulule ne bazimuwa wayita ebbanga
tiwange wategedde nja sente zamwononekako ebbanja muli musonyiwe muli abiri biliyoni si miliyoni Biliyoni abiri. obuwumbi 2 ndi ezo musonyiwe zagira ebintu byakyankala na byamwononekako kati how bw'obanga omuntu omu osobola okumuredeeminga nekyomuwadde n'otatunda ziwooteeri ze kubanga yalina wooteeri wano everywhere paka Kabaale otegera era nga Mwami Museveni atuula mu wooteeri ya basajja balaba nga banyumya ne Kagame ku booda n'otakwata ezo ozeewo sente z'omiwa omusolo muze musonyiwe zagira ekibagana okukola bwe batyo nga bataasa banka zino kiki in the same manner bwe batyo badde bakola. Thank you. Omulungi alaba Ibrahim Kasage manya gange tuli ne basajja mivule mu namawulire. Tutunuulira current situation mu ggwanga Uganda era nga yonna gyosinzira okubanga olaba nkugamba nti kalira eyakategattako ate yatambule naffe okuvedda yonna gye twatandikidde paka tutuuse wano. Just pause the video, look for the subscribe button, subscribe because obadde osubwa ebintu bingi nnyo. Uganda mu kulwanyisa nawookera wa COVID-19 olaba nga tukoze ekimala mu creating awareness okutangira n'okubunyisa enjiri y'obulwadde buno nti namuzisa butta nyinza okubawa obubonero mu bitundu nga 6 ku buli 100 ana n'ogasigaza lwaki ana n'engasigaza bali ku kimu bulwadde ssenyiga omukambwe ne beerabira nti waliyo abagenda okufa abajja okusinga korona banatte ng'olwo bafa kyabo singa oddira omuntu ng'amala kuba ssimu ku ggombolola ow'eggombolola n'akuba essimu ku disitulikiti n'eryoka enoonyaawo entambula ejja okutaasa ono ali obubi nakugambye ekigambo kye bayita okuteekerateekera eggwanga tosobola kuba na bamemba ba paalamenti 400 n'oba ne baminisita okutegera oba 100 okutegera bonna nga balina emmotoka emu abala 2 zonna za gavumenti paalamenti yonna buli mubaka abala balina ne zibagulirawo abantu bana bakuwa akalulu Wakiso district terina ambulance. You guys should be crying for this nation. Otegera tebateekateeka tebiriyo ogamba otya abantu emmotoka yandibadde nga kugombola kweri ate simu esukka etya kugombolola mubasabate ku district olwo tulina gavumenti geega 40 anti protocol mitendera sebo si muntu kuva eri buvi nti chairman alagidde kibeere kakati magaba maka kyago basajja kankutasi kankuyambe n'emyaka gyo mito bw'obanga osobola okutaasa omubaka bamuwa sente meka ekyo tukubanga okimanyi omubaka wa parliament afuna minimum sente meka 25 million gyogere mu Luganda milioni 25 milioni 25 afuna buliki mwezi afuna omuntu afuna milioni 25 buli mwezi ye n'omuwa emmotoka ya milioni 2 ey'obwerere Katonda ali mu ggulu anti be bateeseza eggwanga kati ate ababalonda be bateeseza bo bafwe endwadde otegera laba tebakomaawo emmotoka ya milioni 2 so nga alina obusobozi okwegulira eyiye n'omugamba n'amafuta ffe tujja okugagula naye ng'osoloza ono atalina ambulance gw'osoloza n'ogulira oli gwagulidde emmotoka y'obwerere tukyatunulira ebitundu ana lwaki balemereddwa exactly ebyo tukyaliko tugende mu maaso ddala bw'obanga osobola okukikolera bali oŋŋamba otya mbw ate protocol nabo kale muwe milioni 25 omwezi bw'aba alina ekizibu naye akubira ministry emuweereza emmotoka gyakolera eyo ye people's government ati obiise bya protocol naye protocol lwaki ekola ku banaku okola minister okola mu ministry ki nti nkolera mu ministry ya finance mukyala wo bw'abeera olubuto nga tolina mmotoka naawe kubira ministry ya finance ekuweereza emmotoka gyokolera muba otambulira ofuna milioni 25 bakuwadde emmotoka milioni 2 amafuta affe tugagula otegera bw'olwala ffe tukutika ne kutwala ebweru ate ono talina mmotoka kugombolola that's very wrong
so ge gali ana agabulamu obumulumulu okutegera ana agabulamu namba ekyokubiri akikola ana tosobola oba oyagala oba toyagala tosobola kulimba bantu ba Uganda okujjako abatamanyi naye nga ffe tosobola kutulimba nti gavumenti eno tesobola kusala ku masannyalaze tesobola kuyamba bantu ku kigambo ky'amazzi bebagamba munabe buli ddakiika otegera no tebabagamba naye kyetaagisa exactly sindi toyinza butabaako kyoyamba kubanga nemmere ekulemye byeweeyama mbu bannakampala ogenda bawa ennaku n'okugwako ne ziggwako nga bawaddeko kawempe obuzibu obuliwo bubuno kati amazzi g'osobola g'oba osala obuzibu bubuno nti olunaku lwaleero tuli kuyaka system bweggwako bweti ng'ezikidde nga wookomye olwaleero luno tuli ku mazzi abakozesa internet nabo bakyagikozesa naye bajja kutuuka bakutukeko president yavuddeyo nannyonnyola nti ebintu ebigenda kutunulwamu nga nobulwadde bumaze genda bannange gafuuse ganyobwako muwangazi basajja mivule njagala tutunuulire line ya olwaleero amasanyalaze gali under privatization okitegeera siga government naye katulaba ensobi gye mukola ne muddira buli kantu konna ne mukatunda buli kantu konna anti mwali mubirinamu obuyinza n'okubibeeramu nga mwesulireyo gwa naggamba abantu batuuka leeti ku mirimu abantu gadibengalye bwekikwata n'okiwa omugwira olwo ng'akivuga because abamanyi nti eno bizinesi guno mulimu kakati nedda weetaaga okujja mu Basajja Mivule University ne tukusomesa enkola capitalism kansomesa abantu capitalism babalimba ono mu Uganda mbu tuli mu demokrasia obwo bulimba taliwo demokrasia kirala nnyo anti bano ba capitalist bennyini tetuli mu demokrasia enkola y'ekimemete capitalist mukubuulire obeera n'ente bbiri omucapitalist n'akugamba nti omanyi kyoba okola ddira ente emu ogitunde osigazeemu ogulemu ennume okutegera ozaaze zeeyongere okutegera n'ozaaza ani atayagala ekyo anti nzija n'ozaaza bw'omala okuzaaza nga ziweze okutegera najja n'akuteega ebbaala ku muliraano ku kkono n'akuteerayo bamalaaya okutegera ye capitalist oyo capitalist ebbaala nga yiye ng'ekuba ekidongo nga kyamaanyi nawali red lights bamalaaya webabeera nga nawo wawe webaparkins ne lodge wonobatwala nga nawo wawe biba byeriraanye kakati buli sente gy'ofuna wano esooka mu bbaala egenda wali mu bbaala oluva mu bbaala nodda ku bamalaaya bw'ova mu bbaala n'ogenda wali n'ogula malaaya ate bw'omala mugula ogenda ate mu loogi ye okutegera kakati ekiseera kituuka omaliriza omudize sente kati ate tannaba omukapitalisi muveeko bw'ava omuloogi bw'agira n'akugamba nti naye omanyi singa nkuwa ssente okuwola ali mu kuwola singa nkuwa ssente n'ogula ente ezo n'enzigula n'okola bizinesi n'ogaziwa kubanga ndabye obwongo olaba bakiyita batya mu Luganda okumultiplyinga okuzaazaamu olaba bwe wazaazaamu ente olwakutenda amagezi olaba bwe wazaazaamu ente ng'olina ente emu n'ozizaazaamu zino zonna bw'ozinguza ne mala nkuwa kavuwa ssente ku bwongo bw'olina ne ssente ogenda zizaaza ng'omuguza ente ng'akuwa ssente ng'ogenda mu bbaala ye ng'ogenda mu malaya wali ng'ogenda mu loogi ye wayita emyaka egi n'akuwa omulimu mu kiraalo kye n'ofuuka mulaalo we mu nte ze wamuguza ye capitalist ye gavumenti eno ffenna tuli balaalo yatumala dda sente zonna
zitusoloze zone tukolera ye muziganire eno government omanye emiggo gye banakuba tuleke tumone okulya ku kalo emibiri gigume baleka batukube naye guno mubiri oguli amatooka ye kapitali nga tuwundereyo njagala tutunuulire tuli mu multi-party politics mu ggwanga Uganda ebibiina byetaaya FDC, DP, NRM, abali ogwaddamunigina independent nabo webali buli omu avuga fayiro ye. Olunaku olwaleero embeera ya COVID eno etaddewa bannabyabufuzi abavuganya owekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni, His Excellency President w'eggwanga Uganda. Ennaku gye nnina ku mutima. Etonyanga mu bisigwa njuki betto. Ne bamala balangirira okulonda. Nti gye kuli omwezi ogujja Museveni afuna 9 wanji abantu bakyamwagala nnyo bwe batyo tebamwagala wanji kino korona amutuuze nnyo Museveni yali agudde ng'aweddemu nga nakyamulaba ku TV nga nakyayagala okumulaba wanji kino kimutunze nnyo yekka ku ensi yonna kati etuula bw'eti erindiridde ye anti yalina obubaka obutuzaamu essuubi anti kigenderere obututeekateeka kigenderere wanji kino korona kyakoze opposition sagala kuga nti agiziise agibiseeko essubi ate ono gayi bulijjo mbagamba Museveni omanyi Katonda tagaba bibiri tagaba byonna Katonda yawa Museveni okulwana entalo kati ate n'amuwa ekyokubiri okukwata obuyinza n'amuyigiriza okubunyweza n'okubulemera bano tebakitegedde bo banyiivu bunyiivu batuganya okugaba emmere mugabe emmere mwetunde mu bantu mufuuka abaganzi ono musajja muyita musiru Museveni muyita musiru the guy is a genius yamanya nti FDC bwegaba emmere egenda kuwininga emitima gy'abantu eyo campaign ate tulonda mwaka gujja ono musajja muyita musiru okutukalakata emyaka 4 abadde atukalakatira ku busiru ebirala bimu he's a bad manager eggwanga limulemye okutetenkanya naye kino ekintu kimu kyo kwata obuyinza bunyweze bulemere ekyo kyo kikumi ku kikumi abeera koleka DP negaba akawunga ono omwana wa wano ono okyalenga Bobi Wine naye najjayo loole naye n'agaba bwatekako ebigambo Besigye naati kati balooza mbu kubanga babambi kituufu bamma kubanga abantu badde bakuŋŋaana nnyo bambi bajja kusigagana obulwadde kyekyo why don't you regulate gamba nti abantu basimbe mita emwemu abagala okufuna akawunga bakuba oluta yagambye nti those are idiots we are going to charge them for murder attempted murder nga mukambwe nnyo naye nga maama kalulu kazimba gayi mumute ate sagala kulimba omanye abantu bagala nnyo okukyamukiriza abantu nze njagala kutegeeza Ibra bw'otakolanga Museveni tuyinza kufuga Africa olw'emitwe gino n'emputu gye tulina abaddugavu ne bakuwa obukulembeze bajja kuwamba ng'obote ofune ne chance y'okubiri abaddemu bakuwambe nabano abaagala okujja mu buyinza they forgot nothing and learned nothing nkugambye Museveni amale yeefiiseemu bano abaagala okujja mu buyinza bajje bakikwatemu asigale ng'atemya olabe nga banakkiriza basajja mivulo okulekana ku TV bana bajja bakambwe nnyo wanji tebakulimba nga Africa bagifuga nga Museveni bwagifuze saafuze bulungi bagifuga bubi nange ne bwokimpa nawe kifuga nga nze nfuga eggwanga Museveni ayinza okudde n'agamba abantu nti ndi mubi nga nze nfuga nange mukwata Museveni nze mulyanga sumbusa mukwata nange nkigira mukwata abo batumwina abo nga nafuga eggwanga bakatumba wamala ne badde bakabagamba basajja mivule afuga bubi alelelele nga nze nfuga naffe abajja mbuyinza bwe tulikwate naffe tujja bakola nga bwe batukola anti mwe temulina ddiini muli bakafiiri nze okumanya Katonda kyenva njogera amazima ge ganfuula ow'eddembe era ge gantwala mu ggulu naffe abaagala obuyinza Katonda bw'akituwamu bwe tuti bakola bye bimu tujja bibakola nabo
sombera yakuwolera waliwo omubaka gwe nagamba ne mugamba nti naye twogere ku mazima amazima geetagisa mugamba Museveni mbw agabidde abanankole naye bwe muba omusajja omuganda oyinza okukwata obuyinza Masakaawo ali mu parliament oyinza okukwata obuyinza Masaka n'otabasembeza mu kintu nankwata mu ngalo bwati twagenda okuvaamu nga mpadde emitwalo 5 nanga teyogedde yagamba nti oweweta mpisi kundi gwe ate kankubulire kano okumanya ne mubano mulimu ababi omanyi kyovula nze tebanjagala bayiza bwenze simina balinziika kubanga BNRM nkuba FDC nkuba Kyalenga Bobi Wine nkuba otegera nze ebirungi mbyogera n'ebibi lwaki omuyita Kyalenga luyimba nti luliko kati libamanyi kakati lumu omwana omu akola ku radio ng'agenda ayogera ku baana abaagala okujja Museveni mu buyinza bagenda bawandiika ebbaluwa ne bategeeza nannyini radio ne bamugoba omwana bambi n'afiirwa omulimu sirikyerabira n'afiirwa omulimu okutegeera abaagala okujja mu buyinza tugende bulungi n'afiirwa omulimu alina omukazi baali bakazaala bebi waabwe bapangisa ennyumba okutegeera nenkiwulira neŋŋamba mikwano gyange babiri ababiri abo balina be bagamba okutegeera n'olwaleero ffe tumusasulira sente z'ennyumba tukyamunoonyeza omulimu wagenda okukola kati emyezi giringa 8 nakimanya leeti nga bamugoba dda okutegeera tumusasulira ennyumba abaagala okujja mu Museveni mu buyinza omu bamwogerako ng'ate mukazi n'agenda ku leediyo n'ayingira n'asamba oluggi n'ayingira mu studio n'akuba pulezidenti oluyi ayagala buyinza naye bajja bali kubanga bamwogeddeko kakati ebyo byabala kanjogere ku kyange kennyini nga nkyakola ku radio radio akabozi ku 2 ekulirwa omukyala Maria Kiwanuka honorable nkubira omu kubaagala okujja Museveni mu buyinza mugamba nti ngenda kukyaza naye mugenda kubeera noono nti kale ngakkiriza wayita ennaku 2 olunaku ne lutuuka mukubira nga sikulaba obudde nangamba ndi Luweero nenga nti onzise lwaki tewaŋŋambye naga muganda wange nsonyiwa ndi Luweero nemwe ati okay nsobola okulinkinga nenkuconnectinga ng'oli eyo Luweero n'oyogerera eyo okutegera nenkuwa layini kwogenda okuyita ffe tugenda okukubira airtime waffe oparticipatinge mu program nakkiriza ne tumukubira n'ayogera nga nono bw'ayogera wayita ennaku 2 ebbaluwa nejja ku radio atwala basajja mivule mu kooti lwaki nakyazizza omugenyi n'amwogerako mu program we he participated mu program mwe yabadde naye bebaagala okujja mu buyinza bebaagala okujja mu buyinza okutegera kakati tebatta ensi yonna ne bagimala waabo nagamba nti mwami Museveni tumwogeredde ebigambo bimeka ffe abaagala okumujja mu buyinza okutegera I know naye tufuluma studio ne tugenda laba bano tebalina wadde sakwa byakola abamu kubaagala okujja Museveni mu buyinza bajja bikola lwe mulitegeera nti Katonda yasindika nabbi mu ggwanga muno ndagula eggwanga kakati ndagula ebimu ku ebyo Museveni byatukoze abamu kuffe abaagala okujja mu buyinza tujja bikola ate mu mbeera bibi nnyo n'okusinga Museveni byatukoze bw'obanga akwogeddeko oyagala bamugobe ku leediyo okutegera akwogeddeko omulumba ne bamukuba n'omukuba oluyi njawulo ki n'essakwa akitula Besigye mu studio n'amugjamu njawulo ki so obuyinza banono balaba ba MP abo nabo njogereko bombi ba MP babaka ba parliament laba obuyinza bwe balina kakati bawe bafuke ba komanda in chief be bakulira amagye police amakomera gaabwe abanamuzibaabwe okegera Oboti yagamba nti nze komanda akulira amagye obuyinza mbweddiza siwa wabirwa amaze okuba Muteesa amugye mu lubiri arayidde olwo n'agamba nti obuyinza mbweddiza kati siwa wabirwa n'agamba gundi ani yasoka gamba binayisa omuganda waffe namuyamba okukyusa semateeka ow'enkaaga mu 2 n'amukyusa ne bakola ow'enkaaga mu 7 n'amuwa omuyinza olwamala okulaba ng'ekiwanduko kiwedde naga nti obuyinza mbweddiza siwa wabirwa Muteesa amufulumizza olubiri kati yempologoma yokka ewuluguma mu kisaka bano wano eno Africa, this is not America.
Museveni byakola nabano bajja bikola tebakulimbanga omanyi amazima tebagagala mu Uganda nze munabyabufuzi ayogera amazima nze nzekka. Why? O subscribing ku which political party? Sirina. Lwaki? Ensonga ziri bbiri. Esookera ddala. Esooka agenda yaabwe omulamu omukulu gwe baliko gwa kujjawo Museveni bw'obabuuza bwetumala okujjawo Museveni kyekiddako bakugamba ki? Tebakirina. Wali owayizaamuko ne bagamba tebakirina. Nkugambye tebalina. So ekyabwe kyakujjawo bujja. Abamu kubo ne bwobawo obuyinza n'obubateera ku silver plate n'obaga nti mbubawadde tebayinza kuddukanya ggwanga lino wadde emyezi 3. Bubayiikako ne buyiika wansi. Otegera kati ekyokubiri lwaki toli mu political party? Lwaki siri mu bibiina byabwe? Point number 2. Uganda erina ebiwundu ebisinga ku Mwami Museveni. Tujjawo Mwami Museveni agenda yammwe eriki manifesto yammwe ki nina kye nakoze ku peji yange nakola gundi video nembagamba mirundi ennaku nga 3 emabega 4 nembagamba nti abange bino ebigambo basajja mivule byenjogera abazungu nga balunya akalulu bye boogera bye bibaweesa obululu eggwanga ogenda dizimba otya tulirabireeyo akasitanga avuddewo walibawo tuliraba tetubulira gasiya tetutaga kumanya obabuulira ku by'emirimu obabuulira ku by'obwavu obabuulira ku malwaliro tugenda kuteereza tutya eggwanga eririmu enguzi tugenda gikolera ki ffe tatunyumiza gasiya ffe twagala kimu twagala gundi bw'alimala okukwata obuyinza bitulirabireeyo nembaga nti emitwe gye emikalu nga mbeera nze profesa nga mbeera mabega waabo sisobola oteekwa okubeera n'enteekateeka namutayiika Uganda ekaabya amaziga twetaaga abajja mu buyinza mutubuulire mutusangula mutya amaziga abakyala banakazadde b'eggwanga laba gye bazaalira omanyi problemu yange mmanyi bingi abalala bajja okujja mu buyinza tebalina kye bamanyi. Lwaki tobeegattako ne mweteekateeka? Tebalina bwongonga bwange tebaagala bino tebabyagala bo bali ku kimu baagala kugenda bugenzi mu ntebe. Oba gwe oyagala nawe okikwatemu obeere mu maaso okivuge. Gwe owulira bwe byenjogera basobola okubyogera. Nze bwe ngenda ku TV okwogera nina program otegera ejja eggwanga lino mu bwavu otegera nze nsomesa eggwanga balijja batya mu bwavu bwe ngenda ku TV nze nsomesa abaana baffe abagenda e Bulaaya abagenda e Buwarabu ne babonyabonyezebwa eyo wana emirimu ngenda gitondawo nze nsomesa engeri gyengendo gitondawo baleme kuddamu kugenda bweru nze nina program egenda okutereeza ebyenfuna okutegera obutaddamu tosobola tewali alina agenda yonna yonna gyogamba nti economy ogenda giddaabulula otya nze mbulirayo era atudde ku TV n'agamba nti olukwata obuyinza ebyenfuna ngenda bikola bwe nti bali kweki alina okugenda ajja kgenda nga nange mbeera mu mukulu ogwo fa otegera tumale okujjawo oli omusajja tutandike okukubagana njagala bwa minisita njagala bwa gundi nze bape kino botabumpa ebyo omusajja yekka ani ati bajaga mukubidde akalulu mulimu omu alina enteekateeka bwetyo nga yamugundu naye saagala mukubira bajaga nti ndi wa kibiina ki abirina naye ate si era naye bwogenda otunulamu olumu ye ate ekyaŋŋanyisa okumwegattako kiri eki alowooza nti obuyinza bajja butwalira ku kalulu ku kapapula awo namuviirako bugenderawa bujja butya obukulembeze Museveni nga jjawo yajja na kalulu niyo bani yabalugamwe zigira ani anadda mu nsiko okulwana si bya nsiko si bya gwe Museveni osuula akalulu ng'olina pulaani B yeriwa okigira bamukuza bubi akwata mu nva oteeka okuba ng'olina omulawo oteeka okuba ng'olina omulawo batukolanga bwe bati omwana omuto ekyatukuza n'empisa emmere bwe yabanga eyokya niyagala okwate bwoti nga bagira olwokuba ng'olina akakuba siraba waalina akakuba bona balowooza kalulu tugenda tusuula akalulu kati ngenda kulagula tugende omuntu yenna alowooza okusuula akalulu nti ajjewo Mwami Museveni nga talina pulaani B kyali kirungi senga tewazaalibwa wangi